ngamuteeka li Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti sabbih isma rabbika al-a'la, tendeeza erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala owaawa ggulu. Sheikh nagamba nti anna al-ulu min sifaati thabita bil-aqli wan-naql, obwawa ggulu kimu ku bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebinywevu mu ntegeera y'omwana Adamu ng'aba afumintiriza kitegeera, wan-naql ate biriko obujulizi mu hadithi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. O sifaat nga tezinywerawo na kutegeera kwa mwana Adamu, nga zinywerawo na bujulizi bwokka nga istiwala al-arsh, ng'okutebenkera ku namulondo, thabitatun bin-naqli, kunywevu n'obujulizi, wala tathbutu bil-aqli, wala mu bwongo oyinza obutabikola ki, obutabitegeera. Allah talina kifo, talina kita mu aqidatun sahiha as-salima, mu nzikiriza entuufu etaliimu bulwadde bwonna, obujulizi bulaga nti rabbuna tabaraka wa ta'ala ali waggulu. Era Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu adhikari ziyaleetanga edhikiri eyegamba nti audhu bikalimati llahi tammat, ng'atunudde waggulu. Obanga asonzeeyo olugalo weyagamba nti allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min kulli sharri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min kulli tariq yatruku min as-samai wal ard illa tariq yatruku bi rahmatika ya rahman. Kati ogwo muteeko ogwokubiri gutegeeza okuba nti Allah ali waki, waggulu. Ogusooka kitegeeza obwa waggulu, wabula nga kitegeeza buki, buyinza, uluwu kahari, uluwu kahari, obwa waggulu nga wabula nga wano kitegeeza supreme power and authority. De wajja omuteeko ogwokubiri al-ulu nga kitegeeza obwa waggulu, ekitegeeza uluwu makan, nti waali Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emirimu gye tukola gyonna omuli okusaala, okuwa zaka, okusaddaaka, okusiba okukola hijja gyambuka waggulu. Lwaki gyambuka waggulu? Kubanga yagitugamba ali waki, ali waki, ali waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, ebigambo ebirungi bye twogedde mu adhikari subhanallah alhamdulillah allahu akbar byambuka. Ngonaku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gaba sawana ganti ala akhbirukum, mbabulireko bi khayri a'malikum, ilimu jasinzo kubanga jabbe nga khayrun, nga mirungi nnyo, min an tunfiqu adh-dhahab wal-fidda, okusinga munawayo adh-dhahabu ne feza, wa an talqu aduwa, n'okuba nti musinkana balabe bammwe, yadribuna anaqakum, babatemeka ensingo, wa tadribu anaqahum, namwe mutemeki ensingo zammwe. Qalu bala ya rasul Allah, ne bagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubuulire, nabagamba adh-dhikrullah, kwogera kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati aya gandi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, ebigambo birungi byambuka kuba gwe twogerako ali waki, ali waggulu. Wal amalu salih yarfa'u, manya nnyo twogeze bujulizi, n'emirimu gye twogera gye tukola emirungi gyambuka waki, waggulu. Obwo obwa waggulu namba 2 bulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu, uluwu makan, ali waggulu ekitegeeza mu kiki, mu kifo, nti ekifo kye Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu, kye bayita sifat, ekyo kitendo min sifaati dhaati, mu bitendo ebibye Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula totebenkera ku arush, omuli okutebenkera ku arush, omuli okukka, omuli okwogera, omuli okuseka, omuli bakiyita sifaatul fi'liya, bitendo ebyebiki, ebyebikolwa, bitendo ebyebiki, ebyebikolwa, ng'ebitendo ebimu naddala mu bitendo ebyebikolwa binywerawo na bujulizi sina ntegera y'abaana Adamu. N'omwattu ebitendo nga byawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omuli okuba nti wa waggulu nga tebinywerawo na bujulizi bwokka, wabula nga binywerawo bil aqli, n'entegeera entuufu ey'omwana Adamu, wan naql, n'obujulizi. Mbasa agenda ku muteeko mulala nga tetwawudde. Tugambye obwa waggulu busobola okujja nga kitegeeza maanyi. Kitegeeza kiki? Maanyi na buyinza na power. Era mu njogera ya bulijjo
osobola okugamba omwana nti oyo omusajja nno musajja munene, ng'obunene bwe otegeeza ssente. Kati magoba abadde musajja munene masha Allah, tetugamba muyirimu, tifenna tutegeeza ssente n'okukola ibadaati, si bwe kiri? Musajja munene. Ne wajja oli ogamba musajja munene ng'otegeeza mubiri. Juma aluwa ng'oli Juma yeesigamye ku kisenge. Muzuukuse oyo Juma oyo twera ku basiraamu salaamu. Oyo munene oba tugamba munene muki? Mu saizi tifenna. Kati wetugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala wa waggulu, obwa waggulu bwe bumanyibwa ebitonde byonna. Ng'ekyajja mu Qur'an kan tusabbihu lahu as-samawat as-sab', amagulu omusanvu gatendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Gamutendereza gatya? Gamutendereza mu mbeera Allah gy'asinga okumanya. Waman fihin, n'ebitonde ebikola ki? Ebirimu. Kati wetugamba nti Allah wa waggulu, abamu bategeeramu nti Allah wa waggulu ekitegeeza nti ali waggulu. Wabula mu banna aqiida kijjamu emiteeko emeka? Esatu. Emeka? Esatu. Okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala wa waggulu bimaana uluwu kahari wa uluwu wal quwwa, nga kitegeeza amaanyi ne supreme power ne authority. Katulagayo katono ku supreme power ne authority. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an al-Karim yagamba nti inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takyusa mbeera z'abanadamu paka abantu nga bakyusiza enneeyisa yaabwe, enkolagana yaabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah aleeta power. Wa idha arada Allahu biqawmin su, Allah waba ayina ekigezo kyonna kyagala okuleeta ku banadamu akireeta, fala maradda lahu, teri ayinza kiyimiriramu kiremesa. Wama lahu min dunihi min wal, ate wali ayinza kijjawo okujjako ye. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ekitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti wa waggulu maanyi, tewali asinga mutuufu okujjako ye al-hayyul qayyum, eyeebeezaawo yekka nga talina kye yeesigamiddeko. Bandezo kade bange, wala yuthiqu wathaqahu ahad, wakwata akandooya nti katukutte kabwavu, buli omu akyolya, Allah abamumaanya. Tekusaba kade bange, kyebayita okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qahir fawqa ibadi, obwa waggulu obwo nga butegeeza maanyi na kiki? Na kitiibwa oba supreme power and authority. Ne wajja obwa waggulu nga kitegeeza kifo ti Allah ali waki? Ali waggulu waali teri ayinza kubanga atuulawo wadde omusembeera Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wakati kade bange tuli fenna kati enamba meka? Enamba meka? Namba 2. Allah subhanahu wa ta'ala ali ku arshiye ba'in an khalqihi, ali ku arshi, teri agenda agamba nti arshi agimujjako. Obwa waggulu bw'alina mu kitiibwa teyeesimbwako, takuba kalulu, ye kennyini teyeesimbawo, teyeetaaga balonzi, tagaba sukaali mu mulonde, talina kibiina kyajjiramu. Oba ntezokere bange, era tewali yamussaawo, era teri agenda mmuggyawo. Bwali bwali nga talina gwe yeesigamiddeko nti bannange namulondo yange waliwo ayagala ogitwala, waliwo. Ate si obufuuzi bwe si bwansikirano, kuba tazaala. Ani ayinza okudda mu bigere bya Museveni ng'afudde? Standby generator weeri, okitegeera program MK. Ebyo bikola ku baanadamu, weka Allah subhanahu wa ta'ala tebiriiyo. Oba okkiriza oba tokkiriza ye waali. Kategerekese kyovula nti Allah subhanahu wa ta'ala mu bwa waggulu bwe ne mu kitiibwa kye, obufuzi bwonna omulaba abantu bwe bayina, Allah abawaako buki? Abawaako bwe n'ogamba nti bani ojja fugaani ogunaza kutegikoha bweyagera kufugaani, Allah abamuwadde abamukoze eki? Abamuwadde kubanga qul Allahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha. Mukuba nti alina obufuzi obumalayo, era yo wa waggulu yagabirako baakoze eki?
bayagadde era ng'obufuzi buno bwe tulina obwa wansi LC bwa pulezidenti bwa chairman bwani simanyi mwogezi wagundi simanyi biki n'abasirimu balina akakiiko n'amalaya balina abakulira n'abasiyazi balina abakolaki abakulira n'abalimi n'abali b'enkwacyo ebyo byonna bye mulaba tubuyita bufuzi obwekiyita mu lujja obusaabulukufu afahasibetum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-maliku al-haqq obufuzi obwannama ddala tebabusikira tebeesimbawo tebabwesimbako tebagabirako sukaali tolina kuba nandaga muntu kulonda olina kaadi kukiriza oli wa kibiina ki olina kaadi ya nuupu olina kaadi ya NRM oyo yenna wuolo kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala mukwetenda okulaga abaanadamu ekitiibwa ekyawaggulu yeeyita alhayyu alqayyum omulabo ow'oluberera ate yeebeezaawo yekka mustaghnan kulla ghina'in anil khalqi ebitonde byonna talina kyabyetaaza tugambe Allah wa waggulu kyova nti mu Qur'an al-Karim Allah bwayogera ku bwa waggulu abaako engeri gyabunnyonnyolamu Allah yagamba nti sabbi isma rabbika al-a'la tenzinya lya Allah subhanahu wa ta'ala wawaki wa waggulu thumma awsafa nafsa Allah bamwatu ne yeetenda alladhi khalaqa fasawwa wa waggulu lwaki yatonda ne yenkanyankanya qaddara fahada yalungamya buli kimu amaze okuba nti akiteekateeka akhraja almar'a ajja ebimera mu ttaka fajalahu gutaan akhwa abaanadamu wattu abatta ne bafuuka kibuyaga yani wajja ekibuuzo kimutera okubuuza lwaki tusinza Allah tumusinza mu ranka ki ranka nazo Allah yazinnyonnyola mu Qur'an al-Karim qul a'udhu bi rabbi nnas bagambe neekingiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala oyo omulezi w'abantu lwaki balina omumusinza kubanga huwa rabbu nnas ye mulezi w'abantu maliki nnas mufuzi waabwe ye nnyini bo ilahi nnas gwe balina okusinza Allah n'aleeta ranka ze ssatu arrabbu al-ilah tufenna walmalk aw al-mulk Allah yaleeta obulezi n'aleeta okuba nti yekagwe mulina okusinza n'obufuzi oli akubuuza tusinza Allah in which capacity in which rank why do we worshiping him who is Allah subhanahu wa ta'ala tumudda tugazi your creator your sustainer the one who owns you oba ranka muziwulidde nnyini gwe omulezi wo eyakussaawo mufuzi wa buli kimu kati obwo bwa waggulu kye bayita uluwu sifa omuteeko namba 3 Allah wa waggulu ekitegeeza obwa waggulu mu bitendo ne mu mannya walillahi al-asmaa'u al-husna fad'uuhu biha omuteeko ogusooka wa waggulu ekitegeeza amaanyi n'obuyinza ogwokubiri waggulu ekitegeeza ekifo tufenna nga kifo kyalimu teri ayinza kisikira wadde okugamba nti akikubako akalulu oba okwefaananyiriza ennaku zino waliwo bakabaka ab'enjawulo Pressure 24/7 nze kabaka omutuufu ono omulangira omulala agamba nze alina okuba kabaka omutuufu simanyi batutwale bakayita batya mu kaseera batukebere mu kaseera awo tulabe eyo biri ku bufuzi bw'abantu wabwa Allah subhanahu wa ta'ala teri ayinza kuleeta mutwe gwe oba ngalabiye n'agamba nti nze okusinziira kulaba kwange n'amatu gange agawulira ewala n'amaaso gange galaba ennyo ndaba nga nze alina okubeera Katonda era nze alina okusinzibwa oba kategerekeza era tewali ayinza kugamba nti yunazi'u ajeregera Allah wadde okuga nti amwesimbamu fi mulkihi mu bufuzi bwe wala fi quwwatihi wadde maanyi ge wala fi izzatihi wadde mu kitiibwa kye gwe muteeko namba meka namba 2 omuteeko namba 3 kye bayita uluwu sifa ayina ebitendo Allah byeyeteena nabyo nga naawe bw'obiwulira otya
oba amannya ge yeeyita nga naawe wogawulira otya ate nga kuye gamugwana era nga malungi wadde mu bwongo bwo olaba nga galinga agatakolaki agatajja. Allah yeeyita mumit omussi kati gwe newoneka akasemu tekijja kweyita mussi era kweyita mussi eyeeyisa ogenda mumusangawa ogenda mumussi bogenda mumukolaki. That is an insult. An insult to who? Abasoma nnyo oluzungu. That is minimizing other creatures. Kwisa mu bitonde byala maaso agambye al-mumit yeye mussi. Allahu akbar. Abdul Fatih kabate kaweddemu kati omussi funa engeri gy'omukwata omusibe. yeeyise ti huwa al-mumit. Nagamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani ye mugagga tifenna ate yagaggawaza al-mughni. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala mugagga ate yagaggawaza yeeyise okuba nti rich and is an enricher. Allah agaggawaza mugagga ate akolaki ate agaggawaza. Bwe bagamba okwejjako by'oyina oyinza obutasigaza. Bakita uluwu sifa yeeyita al-qahhar omukasi mukaka kwe akakenkuba neetonnya nga gwe oyagala musana. Allah kyeyaga law kana fihima aliha illa Allah, senga edduniya limu bakatonda abiri la fasadata, ensi yonna yandibadde eggwawo olw'okubagana kwa orders, contradiction of the orders. Okuba nti orders ono ayagala nkuba katonda weeno ate owo oyagala muki owo yagala muki ayagala musana. Law kana fihima aliha illa Allah la fasadata. Kyetalo sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala yetenda n'ekitendo nga toyinza kwetenda nakyo neyita n'erinnya nga toyinza lyeyita al-hayyul qayyum omulamu ow'olubeerera. Fwe tudda mu bugero kasookawo kasangwawo kawo kadda kasookawo kasangwawo omulala ani kawo kadda nakaki kasinjikawo. Kitegeeza wadde waliwo kasookawo kawo kadda kasangwawo era maani bavaawo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala yeeyise hayyul qayyum al-hayyul qayyum amanyi bagabagamu kumanya ga Allah manene min asma'i llahi al-a'zam al-hayyu al-qayyum omulamu yeebeezaawo yekka ow'olubeerera kubanga agamanya mu Qur'ani gajja mu bifo bisatu. Mu suratu Baqara mu ayatul kursi Allah yaga nti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. ejnala suratu al imran Allah yaga nti alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. awala suratu Taha Allah yaga nti wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. yaga ni mukubanyaga Allah gakabejja kuba teri ayinza gagegenyo linagamba nti nze ndi waawo wakasangwawo kawo kadda kasinjikaawo sivaawo tekiriyo. Kati yeeyisa al-qahhar omukasi akkaka era waliwo abatera okugamba nti netobaako kyoŋŋamba nze mbeera mu byange era nze am independent nebeezaawo nzekka teri muntu yebeezaawo yekka. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yekka yakiyina. Buli muntu okubeerawo kwe toli independent oba dependent. N'ogamba nti oli independent otegeeza nti obeera wekka tofumbira oli sekyeyombekedde wana kyeyombekedde wabula era ogenda n'okola ofune kasente waliwo boosi akusasula. N'ogamba nti oli independent era ojja kugenda olime mu nnimiro ogyeyo akawogo osobole okuba nti obeerawo. Era wona abatera okujja mu bufuzi naga nze ndi independent. Ozze oli independent ate ng'oyagala tukulonde. Ozze oli independent ate oyagala tukole ki? Tukulonde. Independent weesimbewo weeronde. Oba dependent kuba oyagala ffe tukole ki? Tukulonde. Kyebayita uluwu sifa. Ebitendo bye bya waggulu teri ayinza biyigirira wadde obyesimbawo wadde obyesimbako. Walillahi al-mathalu al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala ebitendo bye n'okunyonyakwanyolamu abaanadamu kwa kika kya waggulu badde ba Allahu subhanahu wa ta'ala. Sheikh agan anna al-ulum min sifati thabita bil aqli wan naql
bannange obwa waggulu bw'emitendo bya Allah nga byeyawuliddeko ye nga binywerawo n'amagezi n'obujulizi wal istiwa thabitatun binnaqli wala bilaqli naye ate okutebenkera ku namulondo okonno kunywerawo binnaqli la bilaqli kunywerawo na bwongo sina buki sina bujulizi baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Daruso ya leero twogedde ku miteeko gy'obwa waggulu obwa Allah emeka. Omuteeko ogusooka wa waggulu ekitegeeza amaanyi n'ekiki n'ekitiibwa. Azizun dhu intiqam, azizun dhu intiqam, wa amaanyi n'obuyinza obukola. Enabawo ekyokulabirako tosobola okuba nti oli mulangira era nga bakumanyi nti ova mu Kabaka Bemba Musota naye ng'otunda nseenezo wali oba osiika capati kwekalakasa ne kujja nga we kuliwo oba okyataddewo obucapati bwo oba obunaanansi bwo. Bano abaana abajja n'omuyaga ogutereeza gukola akavuyo tojja banyumiza nti ate oli muki oli mulangira n'engule togiina toliko na bwebuyundu bulaga bwanjawulo kujaga nti bannange mundeke niva mu Kabaka Bemba Musota mundeke va mu Kabaka Bemba Musota mundeke bannange noyogera nenjogera nengera wakula ennume tewakulemu wakula ennume tebakuleka ate baba bakakuleka kesi enejja negamba jja mu luguudo mangu vaawo genda. Dubai tebatugobyeyo abaddugavu olwokutwalayo obwenzi n'essirimu. Maktumu yagambye olw'oba olwo nefe obujjudde tulaba nga butandika ku baddugavu babeera ennaku zino genda ddayo wammwe n'omuziro gwo oba oli wankebuka oba oli wambwa genda nendaga muntu yo genda. Olwaki? Azizun dhu intiqam, alina obuyinza obumalayo Allah subhanahu wa ta'ala wasalawo teri. Omuteeko namba 2 makan Allah ku arushi kwatebenkedde teri yegomba wadde ajja afuna ntegeera egamba nti naye abeere ku namulondo oba Allah ku namulondo avaako dyaddeko oba ani agivuganyako entebe eya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul illahumma malika almulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir. Yeraga obwakabejja ekifo kyalimu si kyakalulu talondwa teyesimbawo bifuna kale bange ate tasikirwa. Omuteeko ogwokusatu ge mannya ge n'ebiki n'ebitendo bye Allah subhanahu wa ta'ala wabiwulira amatu ne gakuwaawaala naye nga ye mumit tufenna ye qahar kaziba kale bange ye ghani ye mughni. Bwoba waggulu obw'emiteeko esatu baganda bange biyitibwa era nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubitegeera era atuwe okuba nti tuba n'enzikiriza entuufu atuwe n'okugobera Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi njagala osembayo mu hadithi eziraga obwa waggulu zimu ka hadithi zemmatira ennyo hadithi Abi Musa al-Ash'ari osula yogeramu ebigambo ebinene egamba nti inna Allaha la yanam, Allah wammwe teyeebaka. Bimu ku biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala wa waggulu mu kifo wa waggulu mu kitiibwa ne mu bitendo. Wala yambagi lahu an yanam, ate kimugwanidde talina na bwetaavu bwakwebaka. Biyadihi alqist, buli kimu akina mu mikono gye. Yahfadhu wa yarfa'u, akisumula n'akiwanika oba n'akissa. Hijabuhu nur, yeetoloddwa kitangaala. Zimu ku hadith